ekiriwo beebaza kubeerawo na kubayita ne mujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe kuba bangi badde bankubira nga buli omu ayagala wano naye nga ofuko sijja ttambula buli wamu bumbeere eno mbeere eri nga talina byakukola kati mbayise wano buli omu ajja mukkiriza mbuzeeyo ekibuuzo kimu mwenna abaliwo nziremu ebyo ebibuuzo neyongereyo wenyoseka ki ezimu yo nja jijjako ate ndi sirias ndi mugambwemu so kati wuliriza ate bwoseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nga ndaba kati nga gwolinga alaba tv oli ku comedy fananiramu otyo mubalanguzi mbunsesaye anyway byebyo ebyange kubeebaza mwebale kujja Lugogo nawalala wembadde emukono ne musalako kaliro ne musalako era mbalinze ne kayunga encha ku katikomu balinze ne lyantonde mu kisaawe ku Friday balinze Mbarara ku University Inn kunga 14 Saturday balinze Masaka ku Maria Flow ya mandeni balinze ne Mbale nga 2 mulumu era mutambule nange ngaye mutambudde nga mu spreading good news ne bad news ya man. Okay, ngomutuju bagambye kisinga kya byonna mwabayina ebibuzo byagala mubuuza so kwa masimu gugadde mangi uyo mwakubira mbadde njala interview njagala kino ya man. So ebibuuzo temutya get tetugenda kisa okusokera ddala waliwo ekibuuzo ekyasingira ddala okulabika nti kikwata ku Bannayuganda okuva statement gwani yogera amanya gusigenda kuddamu n'abalimi abavuddeyo mu nnimiro mubawulidde gye kabaluse soka we introducing amanya n'eddoboozi sijja kuddamu buli omu nze MCK enkola ne BTM wavaayo no criticizing a sound ya promoter Balamu yavaayo na posting anagamba teyategeera singa yategeera olina audience entono yandibadde akuteerako obuufa teyategeera audience gy'ogenda kolera naye nga sound yakuwaya yali asaanidde okusinziira ku statement gye wamugamba ku stage so simanyi Balamu kati okyabuuza banjogere osobola okutandikiraawo soko maliago simanyi Balamu simanyi okusinziira ku state gye mwakwataganamu naye enkolagana kubanga wamugamba wamuwa millions 5 ez'ebyuma ba stage okusinziira ku value for money sente zo zaali zitunka n'omutindo oba ye ng'omuntu enkola ye yakigogwe millions 5 sente nyingi obozi wadde omuntu ng'opangisa sound ate nze bwemba ng'olyanguze kuyimba abammanyi nga banguze oba aliwo omuntu omu oba babiri making sure mbawa my best performing to the maximum kadi Balamu ye waba alaba nga sound ye yali mulungi nga ye bwalowooza obanga nali sigwa na sound mulungi ebandowooza nga minister naye kyenayogera ensi yonna yali ekiraba sound yali mbi microphone zaali tezoogera screens zaali teziriike emu ya side emu yali teriika abaaliwo mwakiraba natuka ku stage ne mali dakiika 2 nga tekuli sound nga teyogera kati omuntu ng'oyo nga ate wabadde omunoonya enkeera ya show before show ng'omunoonya olaba bali siro mu kuteekateeka ebintu byabwe nga tapiikinga simu wavayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde n'omuleka nga Balamu ayogere naye nga sound ye teyali mulungi sijja kimenyaamu sijja kirumamu yali alina okukola omulimu gwo gumusasuza byakole oba nze ninamu abantu basirina kwanza amugamba njagalamu abantu bwe bati mbogenda kubira abantu bwe bati nze namuga jangu leeta byuma tukole ne musasula okitegeera kati so ekyo waba agamba nalina abantu batini nalina ki ekyo kiri gyali yali alina okupresentinga nga bwalina okupresentingira abantu so that n'abalala abalabye sound bagambe numbers ntini naye ate sound ya Balamu nnungi sound ebadde nnungi numbers zibadde ntini okitegeera kati so Balamu sina kye mwongerako kirala ekyo buli omu yakiraba yaman kale bampita Musoga Eclipse kola ne Gagamero online TV wamu ne UBC
kibyewayo kolera buli munnayuganda kusane Magic One TV specifically ekibuzo ekyange ky'abannansi era nga bagamba Gravity omutujju omanyi fe tuli ba representative b'abannansi kituufu bagamba Gravity omutujju bukyabeerawo konsati ze zonna zibadde nga zijjula to maximum abantu abamu n'afulumya n'ofulumya Gravity ki ekyabaddewo this time around baalabye ekyo nga tebategeera oba ya Gravity oba ya Saalongo siyinza kugamba mu kino kyekyabaddewo naye nze nkoze cricket oval emirundi cricket oval yokka sijja babalira zino zi Freedom City biki emirundi egi 5 guno gubadde gwa 6 nga buli show selling out osookera ku makya ng'olina business yosuubula bulijjo ebintu nga babigula ku mangu speed nookera ne beekwatamu ng'olunaku lukera nga lubi ku mulimu nga olaba mbu Argentina kanku example ya mupiira Argentina yali tiimu y'amaanyi mu World Cup n'ekubibwa Saudi Arabia okitegeera tekitegeeza mbu Argentina ebannaffe era teyinza kunnyonnyola nnyo mbu bankuba lwakino kati nze show yange nafunye abantu weewaawo si bangi nga balasitiya nga mu kwepiica ne shows endala n'ebyo bibaawo mu bizinesi leero ofuna enkya n'ofiirwa era kyemmanyi buli ali wano yali afiiriddwakokko n'abaako kyabala nekitatambula nga bwakibaze okitegeera siyinza kunnyonnyola mbu kyava ku kino oba ku kino lunaku sijja kwekwasa na kintu kyonna n'ebivulu byali bingi naye siyinza byekwasa mbu waliyo eri awire eno waliyo gundi eri gundi ebyo nasijja byekwasa olunaku lwakeera nga lubi okitegeera nga si lulungi ng'ennaku endala yaman olunaku olwo lwennyini Niki mwogera nnyo mwana njijeyo mu mujjano mwogere Gravity olunaku olwo lwennyini lwaliko omuyimbi abayimbi lwaliko abayimbi bangi yaman naye abantu bateeka nnyo minzaani wakati wo ne wa Mickey Wine twagenda okulaba nti mu press conference twasembayo kola naawe batugamba nti wa Mickey Wine tejja kuba yadde naye abantu baaweyinga nga balaga nti eri ebaddeyo nnyo okusinga eriwo of course abasinga kerere ku ticket ku social media bali nnyo sides eryo kimanyi kyenjogerako then bwe maana bagamba mbu tagenda funa bwaba yafuna kirungi weewaawo nze kyenalaba nganze after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde erugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mu kulaba okwange abantu benafuna ku cricket oval erugogo mbabateeka ku jahazi pia bali emiryango bagiggala bwe kiri kisaawe kinene toyinza kitandika kikompeyalinga nnyo kuki ku jahazi nene naye tetuuka lugogo toyinza gikompeyalinga otegeera ate gweobeera eryeyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya Gravity akubye lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga bw'oba artist ng'olyeyo lyape gwe wakakola kyo mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati Gravity omutujju musobola tegeera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga okitegeera ewange abantu baaliyo ne wa Mickey Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kompeyalinga nnyo jahazi ku cricket oval lugogo okitegeera lugogo eri lugogoma ojuwulira lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisindi naga asiddayo naye ate nze ne next year ngenda kukola cricket oval lugogo okitegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi bange saalaba balimbelimbe mbu waliwo mbukyeki oba kiki nze ni musajja mukozi ni musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi okitegeera yensonga ekiraga mu ndi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebrate nze buli omu nomulaba mu kona flaga ng'awagagamba banaye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong so that omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere okitegeera kuba otunulira Awiro Longomba tewaliyo bantu bali awo nga bwe twali tusuubira mbu Awiro yeegase ne Chike eri bayitayo batya ku Zoe waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo weewaawo baalina bye balina
naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi yeeyagala kuba aba yafuna nimwe tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gy'ayimbidde nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity bino ebiri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage naye ekyo tekitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal ba Man U ba Man City tekitegeeza mbu esobola Man U ba Man City otegeera tiimu ennene esigala nnene otegeera omukisa gusookera nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaaliya ye yonna naye tekitegeeza mbu si wakabi kati ekyange ekyatuuseewo bannyo ba celebratinze naye tekinjigyako mbu esimu yalina gikendeeza otegeera ekyo tekinjigyako mbu sirimuka ndimuka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still nsigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo yaman ekibuzo kyange ekiri ekisembayo badde mbawadde kimu naye ndaba ogenda nnyo kankwongera ekirala kimu tebajja kuwogana bwogganyi kano si katali nkikozeawo n'ogamba nti Mick Wine yafunye ku bantu olw'akazannyo ka politics ke yakozeseza mu ndongo era abantu basinziraawo ne bagamba nti gwe okugenda nga osoosonkereza ekibiina ekimu oba n'omukulembeze w'ekibiina ekimu kyekimu ekyavuddeko abantu okujja abatono sibasonsookereza era njogera amazima ne gabaluma mwe ne mufuna obukola babuyita obukola obuntuntu bwammwe ku social media ez'enjawulo ne mufuna ttiimu ne mugaga tumulumbe tumunafuye naye kino mbalayirira teri ayinza kunnafuya ekyo kyo mukimanye era buli omu ayogere ng'akimanyi sisoboka okitegeera ndi strong okitegeera ndi strong very strong ate sijja lwekerawo kwogera mazima bro nja googera kyendaba mbu kituufu nze sigenda kuddaawo ntandike okwekweka banange bagenda kunvuma kuba bala basalwa ne batabavuma lwaki mbu tebabalinaako mbeera okitegeera noli kyankola kyo nemusala oba netambula bubi ne batamwogerako lwakuba kimbu abeera bwati tegeera alinga nkoko naye nze bwe wabeerawo ekitali kituufu nja kyogera yaman ekisooka kya byonna ng'omaze ekivulu kyo omukulu amanyiddwa nga Ssaalongo Sirayi yagamba nti yakusingira ddala abantu era kati yakusinga n'alaga n'ebyo byafuna mu kivulu kye n'agamba naawe oba ogamba nti wakola tulage ebyokufunira ekyo kyakabi sijja kiddamu byansingira ddala abantu gwane manyago nze Senoga akola ne Blaze Media ekibuuzo ebya show engeri gyekiri nti no byaggwa weekend kati abantu bayitaaga omanya omuyimbi endongo eddako okufuluma era yaddi kubanga olunaku lw'enkya tugenda ttaayo oluyimba baluyita njeewulira yaman enkya ngenda ttaayo akayimba bakayita njeewulira bifo nga sinnagenda kayunga gye nnina show nze Vicky nkola n'omukutu Vicky exclusive Gravity emirundi mingi ozenga okuba Lugogo era nekkiriza ayita tebakkirizanga era bwe bayingira bagamba yabayingizza kale emirundi mingi tubadde nga tulaba Lugogo ng'ejjudde abantu gyogikubye ku mulundi guno kyagaanye naye ng'omuntu yenna mu bizinesi watudde n'ofumitirizamu ku biki ebiyinza okuba nga byaleetedde bizinesi olwaleero okusala obutatambula bulungi nagaye saala nnyo okwekwasa muntu yenna kubaako gwe neesigama kuloosi yange gye nafunye tegeera ekyo mba nina kyandolinga ng'omusajja nze binafu sijja gamba gundi ono eyakireese nga bwe ngambe mbu ebivu byali bingi naye sijja labbyesigamako kuba bannayuganda bangi jasi olunaku lukeera nga lubi nilukeera nga lubi siyinza gamba kyavudde ku gundi ono teyakola drive ono no bwaba lubi basobola okujja leero tebasobodde kujja mu bungi next time bajja kujja yaman sijja kwekwasa muntu yenna
mwazi kanso kemba simire ddala after show mukozi omulimu mulungi nnyo embalaba mupise nnyo era mbadde mwetaagayo mutwala kiro ya byenda wamukozi omulimu mwebe nsinza olabira ddala Galaxy nga mukola omulimu omulungi musiimira imwe gokola omulimu ne mulimba n'abakisusiza Galaxy mususiza omulimu byonna babibuuze bagamba nti Gravity azakola ebingi ku Brigatover era ng'akubira ddala but this time around nti kyava ku ddwaliro ly'e Busaabala omusenyu ne cement n'okukwata ku masannyalaze ge bagamba nti Bobi Wine yaleeta flop eno teri muntu yaleeta flop nkibagambye nkiddaŋŋana ngera kiddingana emirundi gyonna sigenda kwekwasa muntu yenna ku show yange butatambula nga we nali nkibaze okitegeera ate saabagamba mujagala mu bantu bwe bati nze nanga nenninda abantu bajje abaze ensonga lwaki olaba embeera yali bwetyo saawundi mbi buli kimu nga kintabuseeko naye still nenyimira ku stage nenkola ki nenyimba ate nengenda newala nenyimba nga bizinesi nze nina bizinesi ndaze enkola okera ku majja ne bigaana otambula okitegeera tekitegeeza nira kwesiba ku muntu bukati ono yeyakikoze kuba neera mulimu abatanyega nko Bobi Wine obulamu bwabwe nga naye takola nkona show nga java ne mu industry nga takoze show okitegeera naye nga yitanyega nko Bobi Wine tegera mulimu n'ababeera naye era show ne bazikola ne zitatambula bulungi lwakuba temugenda zikuliriza omanyi lwaki mbu banafu naye ekyange kyasombodde buli omu tebakikkiriza ze ni muntu nfiirwa ngera omuntu omulala yenna akera ku makya n'abaako kagoba ne kagaana naye mmwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa nze ndi Katonda otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna otegeera ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange ekyatuuseewo kyatuuseewo siyinza nakizza mabega nina manya kati ki ekiddako yamani amanya bampita Eddie oliwa Eddie oliwa ekibuuzo kyange kiri tuwulira nti emmotoka yo Range Rover eri ku mabanja oluvannyuma lw'esho okuyibwa ekisoboka nakyo kisoboka kisoboka nakyo ng'eri ku bbanja okitegeera nakyo kisoboka nze ni musajja sewo businessman leero nfiirwa enkya nenfuna gwani ze platinum ow'emyazi kwani Classic FM sogoddemu ze platinum ow'emyazi kola ni Classic FM n'emyazi express prior to your concert twalaba nga abantu balina ticket yogera oluganda nga concert enatuuka twalaba abantu nga balina ticket ku mitimbagano kyandibanga lwaki oli mugumu nti abantu baagula ticket baagaana buganyi kujja kyova olaba oyogeza oli mugumu kuba ticket zo twaziraba obadde oyagala nkole ntya mbeere munakuwavu owulira kikuluma okubanga ngakyali strong muli owulire ogamba naye kino ekisajja banenya kituukemu nga kitudde bwe kiti sirina mbuzi gyenguze mbagabudde nemujja nembawaayo kyemulya teruba lutalo kitegeera saala mukyuse bino bintu ogaddamu amanya go gwani platinum ow'emyazi okay sagala okyuse bintu kitegeera lwaki oli mugumu ekitegeeza kikuluma okuba nga ndi mugumu kitegeera abantu bagula tickets tebagaana ate kujja abaagula bajja omuli alaso okugula ticket ku ssaawa 5 kuba emirango gyali miggule by ssaawa 5 naddewa kanaga nfunye tiketi yange omulala n'akolerako content we gwayagala okitegeera naye ng'oli abaaguza tiketi ye abagula tiketi baali bangi bunafuna ssente okitegeera naye ate siri mu mabanja gamu bwe mulowooza okitegeera ng'abalendo agakali singa abamu bamanja ne batwala ebintu bye si bwe kirinze nkola show yange mu bajeti yange teninjikolera mu bajeti yange ne maa kino nteeka wano bwe nja genda Galaxy nja basabayo obulango malemba yimbire ku zina gundi okitegeera tubigatte bwe tuti ensonga laki ndi strong kuba sikera ku makyanze nenga ngenda kukola show nenjijja nga simanyi ngeri gye nkola show ngeri gye nva mu show otegeera so abantu bagula tiketi abaagula bayingira bayinza okuba baali batini abaagula naye ate bayingira yamaani n'ebirala bibiri baleke babuuze nze John Paul
okuva ku Baba TV ate nkola n'omukutu gwa Exmedia YouTube. Ekibuuzo ekiri nti ogenze n'oyogera ku politics politics okuyingira endongo olowooza kino kirekawo akaliya yammwe ng'abayimbi? Politics endongo yagikyankalanya dda. Otegeera ebyo ebintu bya sayidi eno sayidi eri dda jasikatife ab'emitwe emigumu ensonga lwaki ffe mukyatulaba weetuli naye nga era abatiitiizi temukyabawulira. Tegeera omanyi nga inaga nti erigulire ebbi naddungi ku muyimbi era nze mba ndi wano nga ndi mawulire nze mba nkola still gobanga evo mpostingako buli lunaku nookera nonjogerako erinnya lyange eryongera soundinga. Otegeera ye politics yabyonoona yabikyankalanya. Otegeera abantu beeyawulayawulamu abaali ab'emikwano beekuba. Otegeera buli omu alina oludda nze nyimbira ono nze nyimbira oli wewawo nze sirina gwe nyimbira nga nze nyimbira mpadde ssente sirina luddamu nze ndi wagundi yensonga lwaki ne luli nabagamba ku press conference eyaliwo before show ti nze bwe mbanga NRM mansasudde ngenda nyimbe naye sigenda gamba abantu mugende mu NRM akalulu abanuupu bwe bamanya mbu gravity tumwetaaga atuyimbire ne bajja ne bansasula njagenda nyimbe DP bwe ngamba twagala tuyimbira njagenda nyimbe naye sijja bagamba mugende mu DP akalulu oba mu nuupu akalulu sisali yawo bana Uganda. Okitegeera nze nkola mulimu gwange nga artist. Tegeera weewaawo mulimu kyotoza kwewala bwe ndongo yayonooneka ba promoters okunjulira engeri endongo gyetambula mbitambula bubi. Yaman Daddy Sharon nze bampita Ibra oluyimba lwo lulina olwa Amowina muyimbi munnoomu yavudde n'aluyimbamu nti amweluuza bayita kapakati olina buzibu ki ne kapakati? Ekyo sigenda kiddamu omulala Emerson Yuji kola ne Delta TV ne Binet Media okola nani? Delta TV ne Biani? Binet Media kale simule bamu betunoonya sieko bakoze posteri wiki yasooka nga kyote nabaayo twalaba nga Sidiki Vogo ne Mudra balinayo shoza lukunaku lwemu nawe nobeerayo ne Mitwayi. Kino ekintu kyokuba nga abayimbi abali mu geeji emu bakola ebivulu nze siri mu geeji emu ne Mickey Wine tokiddamu kale abayimbi bakola ebivulu mu lunaku lwerumu ekina effect gye sigenda kukola ku industry already kikola. Bapromota bano ogoba kikyoyinza obbaga bapromota abatekere bapromota nabo bennyini banyiiga mu ndongo tebafunamu. Otegeera bategeka naye bafuna kitini emisoso gye babateekako mingi kale nabo bakula. Omuntu atukanga agamba sho ninagirangira wano nagirangira mu mawulire mu competition okitegeera yaman naye nga sikiwa mbu kitukolera. Gwani? Success Radio eriwa? Ya musumba. Yani? Sangibwa cyane. Press conference yasemba batugamba nti ekigulo ekiddako kitwala na kigulo. Ndide Kongo kamantu oddayo Kongo. Nina okusooka nzireyo nsangula amaziga agabaddeyo. Ndeoke neyongereyo ewalala. Anize zula mu bidongwe ndi wakubifiiramu. Era gwe tolowooza gravity omutujju. Challenge ngene ez'okunjija ku bidongo. Nze ndi wakuyimba mpaka nga ndabye envi munowe nga mujjuddemu white. Bwenja okulekeraawo okuyimba. Kale ekintu ekizze olumu next chance okukyusaamu ate ku techniques ne next n'emyaka gyonna egiddako. Nze ndi wakubeerawo forever. Kale bwe mba nina kye nagamba oli ne sikikola kisuubire era. Yaman. Enjibwa ani oyo akyogedde ogambye ki? Enjibwa zisanyuka zitya? Zipapala naye zaali era zipapala yali ewumbye ebyaddala kati nze nali munyiivu already kati yasobola byetegereza eyo embeera ogirabe yaliwo toyinza kuba musanyufu nze nange nali nvimbyemu ebyange nga mpulira ennooma kati saalaba Njibwa oba yasanyuka oba yali gundi naye nja kuddayo netegereze bu vidiyo wembule
nja kutonerekeza enjiibwa zeezo oba waleeta z'okubya emiggo obanga enjala yali eziruma andi bagamba nfaana n'enkima kati nina okwaniriza baganda bange betugwa mu katigolo eyo animal ogundi plantation naye wembule by the way kakola by the way next time tuyaleeta enkima nga nyingi tuzibasuulemu yaman togenda sala kalebule osho yaggwa elugogo naye abantu sho zebazeemu okulaba emukono nekayo ziba successful aliwo kigambibwa nti kati osobola kyalo nono okuba Kampala mutini okuba ow'amaanyi mu Uganda tekuma Kampala omwimbi naali strong oba olina okubanga okuba ebweru w'e Kampala ng'okuba Kampala kyekiraga omuyimbi ow'amaanyi okategeddeako era tebakulimbanga yena artist ali eyo saba nnyo Mukama music wa crossinge kwa Kampala tumusiibamu osobola mubeeramu leero n'omubeeramu enkya naye n'agenda ddye kati k'omu eyo tegeera kati kitegeeza ndi w'amaanyi nnyo kubanga nze nkrossinga Kampala onaayimbirawa newanewa tegeera ensonga laki bemuyita bannakyalo bonaayimbira mu kyalo Sabuwa na Toolo bagagga okitegeera gobanga amawulire go gasakira wano wokka ng'omulala asobola otalaaga Uganda yonna n'asaka amawulire aba akusinga obwakabi tegeera omuyimbi waba wakabi Nigeria Wizkid nga si wakabi Rwanda Kenya Tanzania bikyaba munafu okitegeera kati kano kakuwa omuyimbi yenna mega sure music wa crossing everywhere you understand kalebule tubola nabo bajja wano ne bayimbira oba ino nasaze yama okay nina kimu Gravity abantu baagala okumanya ku updates z'eddwaliro eddwaliro ndikola ndiriko eddwaliro ndiriko era Muzeeyi Museveni yampayo ne contribution lwakuba tennatuuka naye nga njagifuna eddwaliro nditambuze eddwaliro si ttooyi mbogera olaba nene ennyumba eyange nyini sinnagimala okitegeera kati eddwaliro si kyekintu kyogenda ozimba paku okitegeera naye nga nayo njatuuka nja kimaliriza inshallah Mungu ng'ayagadde yaman oyagala kaaba ate nze nandikaabye Zambogo Jokston. Nkola ne Nice TV abalinawa. Basigadde nga twabaleteramya. Bwe twamala ali muludi yakoze eki watusuubiza nti ogenda kufunamu ka break. Kyokka ate tulaba otugambye ogenda kuta endongo. Break gye wali otegeeza break osobola break osobola okwekakkanyamu ng'omuntu naye music alina osigala ng'atambula kuba mulimu tegeera naye okukakkana kati nga mu mawulire gano ne sijja nga nkolakola zi interview buli wamu kitegeera bukati kikoze kati ne mbabuulira ne mumanya kikyendiko kwa kimanyi mbadde mwebuuza ono yeepankapanka kati awulira atya nga buli mwayagala mmanya okitegeera era nsobola okusigala nga nfulumya music naye nga nkola ne projects zange endala eziri out of music n'abakyala babuuze ekisemba kijja kujjira nga tubimaliriza abantu bagamba gwani wanju abantu bagamba nti mususse nnyo okubuukira ekintu ekibaawo mu community ne mukolamu ennyimba abantu bagamba ngu program music asusse abantu bagamba muwemula nnyo abazadde baswala okutuula okuwuliriza music wammwe n'abaana kati ne bagamba ekyo kyokka kiyinza okuba nga kyekyaganye abawagizi abamu okujja mu concert olaba sitayiro yange gyenyimba gyenze nyimba okuba nga ntandika oyimba nayimba nenga walumba olinga olumbu goluniemu ojugira mu 2012 nenjija nenyimba kano kendeese kabijanjalo envezisinga byebija zenze nyimba nenja nekugamba kabaka talondebwa mama talondebwa malaya tagattibwa okitegeera ebigambo byenze nyimba sibikyusangako era mulimu abagamba Gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi leero biki byoyimba sikyusangako nenyimba embuzi zakutudde goma kitegeeza ki nenyimba okwepicha nenyimba anyway music wange yoyo ate abayimba music oli omulala nabo gye bali tegeera abantu balina options
leero n'owuliriza kino ekya sigenda kwekuusa ku kintu kyonna kyobutatambula bulungi oba kutatambula nga we nalingibaze olunaku lwakedde nga lubi sigenda kijjawo olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi otegeera terwatabuse kunze nzekka n'abalala bonna lwabatabuseeko lwakuba kati nze ali strong gwe balina otunuzaamu emmundu okitegeera era singa nali munafu temwandibadde na wano tegeera naye muzze mugaye kati tugendeyo tulabe ng'awoloma tegeera yamaani babiri bokka abasembayo mukyala erinnya Razia akola ne BBS omukulu Pepe Busi yavuddeyo n'agamba nti gwe toli muyimbi wabula oli muwemuzi mu industry oyinzamu wavuba kashi awe sigenda muddamu nga bwe nagambye ono bwe yaŋŋambye ani bwe yakyusiza noyo sigenda muddamu buli artist sijja muddamu otegeera baleke babere mu kona fulaga baserebulatinge naye nga bajjukire mbu Lugogo njikubye emirundi emeka njikubye emirundi egi 5 buli artist amanyi celebratinga gomanyi Lugogo nze njikubye emirundi 5 ate mu industry nkozeemu ebintu buli muntu byandyagadde okukola okubeera nabyo ffenna abali wano ddala abasajja sijja kwogera ku bakazi buli musajja yeegomba okuba ng'azimbidde famire y'ennyumba okitegeera ng'ayina wagamba mbu nina n'ekyalo kyange bwesobola okudda nenneebaka enkesi biganye kati nze byonna mbifunye mu ndongo kati nga tonagenda mu koona fulaga tunula emabego gambe naye ono gwe ennumba yayimiridde atya mu bulamu bwe okitegeera gwe weepimeepimemu ogambe ono musekerera flop ye gye yafunye leero naye ayimiridde atya otegeera bw'aba leero tafunye emabega abadde afuna omwaka ogujja anaafuna otegeera olyoka ogenda oserebulatinge so toserebulatinga nga toneeweeyinga yamaani gwomu n'omulala omu yekka omu ku bategesi b'ebivulu Abitex yavudde ejo n'agamba nti shonga bwe yabadde Lugogo kati gwevudde ebbeeyi ye yagudde aba abadde ayimbira miliyoni 2 alina emitwalo 8 ajazimpa 8 muyimbire zino n'obwerere ennyimba temukimanyi ni mulo tokimanyi nze kuno okuyimba kuyimba bwemana mukama yanyamba nenfunamu ssente nenfunaafunamu kale byenfunye tekitegeeza nze kijja ku mutima okuyimba nze sanga ne audience nga bantu bangi n'ennyimba just otegeera situnuulira nnyo ssente bayiza abadde atunuulira yakimanya ankubira essimu ekinaana kituwe tujja kuyimba zoba alina ekinaana akimpa ennyimbe amanya gange nze Ssenobera ekibuuzo kyange kisindikira era omukulu Gravity tukulabye nga mu show yo ey'e Lugogo oli actively involved ate nga waggulu wateekako kampani oba abategesi mu kunoonyereza ne batugamba nti Gravity yaleeta kampani oba eyanimurundi naye nga ye yakoze eki nze show zange ddala ezo main concerts nzetegekera kankimalire ne tukulaba nga ne shows ez'ebweru era oli actively involved kati message nze gye nkusaba gy'osindikira abayimba abatya okuyimirira mu bivulu ne beetegeka nga balinda promota alumu nga ne bapromota babasala ebbeeyi ne babajerega message gy'osindikira industry yonna yonna omuyimbi olaba sente zino zetukubirira kyalo ku kyalo osobola okuzijjayo n'otegeka shoyo kuwaffe tulina favors ez'enjawulo kujja ku tv yonna ba radio yonna nembasaba obulango ne babumpa ate promota kyatasobola otegeera so oba oyagala okwekolerera shoyo gyekolere ate nze binnyumira nga nkola show zino tegera mba nnyumirwa ensonga lwaki maliza sifunyeemu ssente naye nga ndi yape n'omwaka ogudda nenze bagamba naye baga nti yafuna naye rero nga gyali era mba nnyumirwa ate neesobola okitegeera era abayimbi temutirira oba owulira oweesobola wetegekekere shoyo banyi aba artist benyambyeko mu kutegeka show bangi nnyo bakimanyi sijja mentioning ono oba oli naye bakimanyi mbayambyeko ne tutegeka show zaabwe ne zibeerawo yamaani mu bufu obwo bwennyini nga nvaawo atwala show ya Africa Family yasembayo e Lugogo ne batugamba mbu walimu omukono ekitundutundu buyo ng'ogiteekateeka kituufu ensonga lwaki naganye saagala ku mentioninga artist naye manya ba artist bangi nono bangi nnyo otegeera bembeereddewo ddala mu kutegeka shows kuba nzinamu experience
bwasembayo amanya Senkai Media emabegako show ya Jose Chameleon nga yakamala stage okugwa wavayo nokola post ku Facebook nga olaga oline sanyu naye tewatagetinga kezi nakubire se nakubuuza wadde ogenderera ki okulaga essanyu ku ekyo noga tebikwatako naye this time around show yabadde n'ebizibuzibu Jose Chameleon ebingi sibitini Jose Chameleon yavuddeyo kukola kino kyonna okugira show yo ani nange saali ku Jose Chameleon wawulira namuga tebimukwatako era saamentioninga nga bw'oyogedde era kalimu abakikuliriza ne mukireeta nawe tekikukwatako Rabi tekisembayo sebo okuvuddeyo n'otugamba nti omwaka ogujja tuddayo e Lugogo wati era ne Mickey Wine n'asalawo ku lunaku n'otaddeyo naye naddayo mugaazi nabagambye abantu abo tebansobola otegeera tudde mu reality mube mbina ebintu mwana bya propaganda tebansobola amazima ga Katonda ndi wakabi mwe baggayi mmwe none ebyaddala ndi mukanze tebansobola olunaku sookera nga lubi Cristiano nayingira mu kisaawe ne lumononekera n'atateeba golo naye tekimuggyako mbuye Cristiano Ronaldo okitegeera Messi najja ne babakuba emipiira World Cup ne zigaana Mbappe wano World Cup yagaana ku lasti Argentina n'ekitwala ne Mbappe yasigala muka otegeera kati abo tebalowooza banaye mbu bansobola bannange bava ku bintu bya social media ate nze ndi hard working saa zino oyinza okulowooza mbu oli mukunnafuya naye gye ngenda ofubutuka tomanyiiyo nga ndi biralamu tegeera kati tebansobola abaana abo tebali nsobola ekyo buba kimanyi tebansobola biza okuba byabadde bibi ku lunaku olwo ne beweeyingemu bagamba ono abaddewo emyaka emeka kyazikoze emyaka emeka show yange nzo kwate yafunye bantu oba be mwali musuubira ng'abalasitya ne mwabaddemu abantu abakuba muyimbi nga munafu mwandigambe yagikubye otegeera omuyimbi omunafu ng'omulala nga yafunye abo abantu yandiba tali wano ng'ayogera nammwe tegeera extras yandiba tazikola mwina okuweyinga ebintu bingi okijje ne mu kuyimba mbona ayimba nnyo ebintu bingi ebimaking omuyimbi otegeera focus obuganzi temulimu bantu nga bayimba nnyo naye nga talina buganzi otegeera ng'ayimba z'abayimbi abansinga oyimba bangi naye nga tebalina buganzi ekyo kirala z'abantu banjagala ensonga laki nabadde kaliro nga wajjudde n'embeera emukono nga wajjudde show yange neetagatagamu eti Lugogo naye era nga mulimu abantu okitegeera kati bambi tebasuubira abantu abo mbu bansobola yaman nga tuggalawo sokobolera abantu extras eziriyo weekend eno temuggyako bwe ntuusa ate okuyisaawo ebyange mbadde mbisaamu byammwe tegeera mumadde mwagala kuwulira kiva wange naye kati n'ebyange mbiyiseewo ate mbiteekeyo tegeera Rema yampa ka drop ka show yange nendaba blog omu ng'atemyemu wano walangira show n'ateekayo wano ng'ayimba oluyimba lwa wiina tegeera nibatema bajjako ssebo wano ewali show ne bateekayo buli obulala that means tebaagaliza abantu abo tegeera kati kugundi ku enkya ndi Kayunga ku Katikomu okuyingira mutwalo gumu ku Friday ndi Lyantone mu kisaawo okuyingira mutwalo gumu ku Saturday ndi ku University Inn okuyingira mutwalo gumu ndowooza owulira ndi mu kutalaaga Uganda yonna otegeera n'omulala yenna awulira nga nsobola bagende mu bivulu byonna babitegeke batambule ate nga babyetegekedde si munaafunye promota otegeera then ku Sunday ngenda genda ku Maria Fure Mbarara ku Maria Fure Masaka bwe nvaawo lya n'engalo zinsi wasema ngenda kukubamu ku ssente wa hello video nga yalina sente kati right now buli omu ali mu kuzza byonna ebyemabega bagenda kuzza buli kimu naye manya teri agenda kumbreakinga teri muntu agenda ebuuza muleke nange njala nnyo mutambule nange naye bangi badde batambula nange naye nga tebambuuza nga nange mbasanga busanzi akuba badde mbawaayo amafuta tebakulimba badde mbasangayo naye era omuntu azze okutwalayo alaga abantu obuwanguzi bwo kuba tulina tambula ffenna bannamawulire muyinza okuba munyiiza leero nembeetaaga
kaswa zino message embanjagala oyisaawo era ninafuna mmwe malayo akalango otegeera yamani ate kwa 2 mulumu tugenda genda mbale SS yamani mwebale kujja enkya tuli kayunga ku Friday tuli Lyantonde ku Saturday tuli Mbarara ku Sunday tuli Masaka Maria Fulo ku 2 mulumu the other week tuli ku Mbale SS kati nze ndoza bye bigambo byankansubire teri mulala agenda kunkubira simu baako kyo nnyonnyola nonso kulonkinga mbuzi so tweyanziza nnyo tweyanzeegera n'amawulire oluzungu nekyanagwe oluzungu sirusobola bulungi mpozi oluzungu olwakalango kangezeeko tomorrow you will be in Kayunga entertaining the arrivals abazze tebabera ba arrivals the fans my funny base ndiwo kutereza yeah man on tomorrow on Friday then on Friday I will be in Lyantonde in the stadium mu kisaawe doing what entertaining the arrivals Saturday then Saturday same at in Mbarara at University Inn. Then on the other still the following day I will be at Maria Fulo to entertain the arrival. Yeah man, at Maria Fulo. Then the other week on 21st still I will represent in Mbali. So I'm calling everyone to come. We enjoy as you came at Lugogo, but this time around, come in full number. What are the essences of having these extra shows? The extra shows. What is the essence? What is the meaning of essence? The intentions of doing the shows. To show muscle, to show power, to perform.